There is a to thank the Lord for all of you who have stood with me in the depth where I've been. A time whereby our friend, my son Ephraim, was sick. I have very many pictures of Muganzi, but there is a time when we are in India. A time reached and my physical knowledge was beaten. I surely thought I was going to leave him there. But I gave glory to God that I'm in such a situation. God did not depart me. There is a photo that I showed you if the media team has it. It was as if we are getting restored. But we went through a time I cannot tell you with mere words. Muganzi shrinked like as if he doesn't have flesh on his body. Yes, that time twagenda India nga tugenze kumalayo week emu naye twagenda okumaliza abagenda mu gwokutaano twakoma mu gwakumi. We went to India to spend there 1 week. People who went in May, we came back in October. Naye njagala kwebaza Mukama. But I think sente tulina tetwalina gye tuziterese. We didn't have a storage of money. Naye Katonda mwesigwa. But God is faithful. Ajjanjabye omusajja ono. God treated this gentleman. Mbeebaza nnyo. Thank you people. Nebaza nnyo omusumba Andrew Semakula. I greatly thank Pastor Andrew Semakula. Omusajja oyo. That gentleman. Andaga nnyo omutima gw'obuzadde. He really shows me a parental heart. Mu lugendo olusinza kwerabira Dr. Kibirige. In that journey I cannot forget a gentleman called Dr. Kibirige. Mu lugendo olusinza kwerabira Dr. Joseph Serumaga. In that journey I cannot forget Dr. Joseph Rwama. Mu lugendo olusinza kwerabira basumba tiimu yonna y'abasumba ba UCC. In that journey I can't forget the entire team of the Pastoral Council of Mumbeereddewo. You've been there for me. Nziriza Katonda ekitiibwa. I give God the glory. Mwebale kunjagala. Thank you for loving me. Na kino Mukama yali yakirengera dda. The Lord foresaw this as well. Naye ng'anoonya abali kimpisaamu. But he was seeking for people who will take me through. Naye Katonda aweebwa ekitiibwa. But glory be to God. Mwebale nnyo mikwano gyange. Thank you my dear friends. Mwebale abakyala n'abaami. Thank you ladies and gentlemen. Abatankuuya abatanneekaanyiza. Who are never weary at me. Abakkiriza. Tired of me. Okuwanirira emikono gyange nsigale nga nkyayina. Those who have accepted to support my hands that I may stand. Mukyala wange weebale nnyo weebalire ddala. My dear wife, thank you so very much. Tuyise mu bingi. We've gone through what? Naye ogumye nnyo. But you've been standing. Olumu namubuuza ne muganda yayagala nkukolereyo kaki. One day I asked her, my dear wife, what do you want me to do kubanga for you? Osinga obungi era bwe tulina mu bulamu erinnya gwensooka kulinnya gwensooka kugwe ne ngamba. Because most of our assets in life, her name comes first before mine. N'alamba gwe ky'oliraba ky'olinkolera. And she said, whatever you see fit for me, you will do. Nga nedda gongamba ne bwe kiriba kinene ndikisonda mpola mpola paka lwe ndikituusa. And I told her, you tell me, however big it is, I will collect money little by little, not until I get it. Ngamba njagala genda ku Isirayiri. And she told me I want to go to Israel. Dawo olintwale Isirayiri. When you take me to Israel,
Israel. ebirala byonna oliwo onsasudde ne mugaka nzisonde You will have paid for the rest. And I said, let me look for the money. naye nzikiriza katonda ebiro we biridda But I believe God in the rightful time. webale kubeera muvumu Thank you for being a webale brave son. kunzanga mu maanyi Thank you for encouraging me. webale kukkiriza n'entambula naawe olugendo ng'ongumya ate nga twereranga na mukama we. Thank you for walking a journey with me, encouraging me as we nurture each other. God bless you, my family. wiiki eno This week, tuteekateeka ennaku z'omwezi nga 10 on the 10th, okufuna video call we are preparing to get a video call omu n'abantu bali twakava e Nairobi because we have just come back from Nairobi recently. twaweereza lipooti yava e Nairobi We sent the report from Nairobi. naye abasawo bwe twagibaweereza kati baagala okuba nga boogera naffe nga tulina omulwadde ku video call bakiri expensive okuddayo e India kati sente tetuzirina The doctors want to talk to him on a video call because it's expensive. So back to twasobodde India. okusasulira video call We are able to pay for that video call, miliyoni emu emitwalo ana mu esatu 1.43 million. tugenda give appointment gye baatuwadde ya nnaku za mwezi nga 10 And the appointment is on the 10th, olwokutaano olujja essaawa 7 next Friday, 1 p.m. then awo batubuulira ekigenda okuddako Then they will tell us what came from the exam. naye kyonna kyekiri But whatever the case, katonda wange asaanye aweebwa ekitiibwa may my God be exalted. nsaba onyambe I pray you help me. dokita obudakiika obwenkozeseza ajja kumpolayoko wali maaso mpolampola Doctor, those minutes I've used you, then in a few minutes. nsaba muyimirire nange mwe mwekka abakitegeddewo obujulizi bw'empadde saagale na kubunnyonnyola nnyo kubanga sitaani kyakola atwerabiza ebirungi ebitutuuseeko n'atulaga ebibi ebituli mu maaso The devil makes us forget the good things that have come to us and he shows us the bad things before us. n'okubeera kyendi kaakati For me to be what I am today, kirimu engalo y'oyo ali waggulu ennyo. there is the hand of the nsaba Almighty. oyimirire ku magulu go I pray you stand up ng'emikono on gyo your giri feet. waggulu Your hands raised up. kubanga toli mu ddwaliro Because you're not in the kubanga toli hospital. mulago Because you're not in toli mu Malago. kkomera You're not in prison. tokedde mu kkooti You're not in court this toli morning. mu ddiiro You're not laid prostrate toli ku in kijja the kyewamu sitting room. You're not at your burial. nsaba ogatte wamu nange engalo Join your hands together tugulumize with me katonda wa ibulayimu as n'Isaka. we exalt the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob. engalo n'enduulu The mighty hand toli mu clap. kkomera You're not in prison. toli mu kkomera You're not in prison. toli luzira You're not in Luzira. toli mu kooti You're not in court. toli mu ddiiro You're not in the sitting room. oyise mu bingi You've gone through a naye lot. katonda akyakulwanirira But God is still Ikobosentera defending you. bababababababo. mukama oyogera n'abantu Lord, speak with people n'alwanirira ekigambo kye as He's fighting for His mukama word. ayogera n'abantu God is talking to people n'alwanirira ekigambo and kye He defends His word. mukama yayogera nange The Lord spoke to me mu 1996 1996. naye nga nakino ekizibu akirengera He had seen this n'agamba problem mu mwaka ogwo and said in that wali year, lwansa omwana your son will naye get toli sick, mujjanjaba but you will not treat lwa him sente zo on your money lw'amaanyi go with your power. wagenda ompeereze Just son, naye ebizibu ebirijja when problems come n'okusomozebwa okulijja and challenges that will genda come, kuyimirira I naawe will stand with you. waliwo amaanyi There is power. waliwo amaanyi There is a power mu kugondera katonda in submitting before waliwo God. amaanyi There is a mu power kugondera in katonda submitting before God. waliwo amaanyi There is a mu power kugondera katonda when we submit before God. waliwo amaanyi There is a power mu kugondera mukama when we submit before God. buli kyempitamu Whatever I'm going na through buli kyempiseemu and whatever I've gone through, mukama yali yakirengera the dda Lord foresaw it. naye ng'ayagala mukkirize mu 96 But He wanted me to believe in Him in alyoka 1996. mpise mu kizibu That He eky'olwaleero may take me through the problem of today. by'oyitamu bingi Whatever you're going through, by'oyitamu what bingi you're going through is a lot. by'oyitamu bingi There is a lot you're going naye through. njagala kukugamba But I want to tell you, katonda nga bw'ali as omulamu the Lord so liveth, bw'ona omugondera when you submit to bw'ona Him, omukkiriza when you believe in Him, olw'obulumi bwo in your pain, amaziga go in your tears,
katonda ategese okuwanguza God is prepared mukama agenda for you. kwogera naawe God is going to speak to onoomugondera you. When you submit to agenda Him, He's kulwanirira going to defend you. naawe onoosirika. And you will be quiet. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are watching BKP TV, The Father's Heart. Tonjawuliranga Mukama tonjawulira bwe mba nkunoonya ate Mukama wamma tondeka mukwano we nkuyise tonjawulira bwe mba nkunoonya tonjawuliranga Mukama tonjawuliranga bwe mba nkunoonya tondeka mu bbanga okimanyi tondeka wano nazze nkunoonya tonjawuliranga Mukama tonjawuliranga bwe mba nkunoonya tondeka mukwano ewandeeta gwe gwenoonya gwe njagala bweki tonjawuliranga Mukama tonjawuliranga bwe mba nkunoonya tondeka Mukama njagala gwe eyandesa byonna nzize nkunoonya tonjawuliranga Mukama tonjawuliranga bwe mba nkunoonya tondeka mu bbanga njagala gwe yandesa ebyange nzize nkunoonya tonjawuliranga Mukama tonjawuliranga bwe mba nkunoonya tondeka maama ndese ensimbi ndese ennyumba nzize nkunoonya tonjawuliranga Mukama tonjawuliranga bwe mba nkunoonya 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 njagala kwebaza katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo I want to thank the Lord of weebale kutunyumiranga bw'otyo Abraham, Isaac, and Jacob. I thank you for being amazing for us. weebale
otunyumiranga nnyo bw'otyo Thank you for being so good to us. n'otuwa essanyu litanyweddemu mwenge Giving us joy without taking n'otuwa wine. essanyu eritaliiko You kakwakkolizo give us joy which is unconditional. n'otubudaabuda n'otukumaakuma n'otuzaamu amaanyi You comfort us, you guide us and encourage us. ani alinga ggwe mukama Who is like you, Lord? nkondeze ebbanga ddene You've nurtured me nga for so long. sikwejjusangako I've munnange never regretted because nga of what you've done. sikwevumangako mukama I've never regretted for bringing you weebale closer. kundera Thank you for nurturing weebale me. kumbeererawo Thank you for being there for me. ekitiibwa n'ettendo bibyo Glory and honor back to you. balamusiza nnyo mukama waffe yesu I greet you all in the name of our Lord saba Jesus otule ku Christ. kubeerawo kwa mukama Kindly sit in the presence of the Lord. njagala okusiima katonda omuyinza w'ebintu byonna I appreciate the Lord Almighty atuwadde omukisa okusobola okubeera mu lukuŋŋaana who luno has given us an opportunity to be in this conference. weebale kuwaguza nga bwe waguziza Thank you for breaking through the way you've n'obeera done. omu ku abo katonda baataddeko akabonero okubeera mu lukuŋŋaana luno And you're one of those that the Lord has placed a mark onto your face to be a part of this weebale conference. kulemerako Thank you for being persistent. weebale kwesiba ku katonda Thank you for holding on to God. njagala mukama ampa ekisa I pray that the Lord grants me the grace kozese bulungi ekiseera kino ekimpeereddwa to utilize appropriately the time that I'm being naye nga given. sinnaba kugabana nammwe But before I share with you, mu ngeri y'obuteetabula in a way of not confusing myself, kansooke ntuuse okwebaza kwange mu bigambo bino let me first extend my gratitude to you in these words. kubanga bwe sibyogere enjiri ejja kunzirukako Because if I don't speak them out, the gospel may run away from me. omulabirizi mukama akwenye omukisa The bishop, may God bless you greatly. amannya gange nze Ephraim Nyonyi Ntono Ephraim Nyonyintono is the name, era mukama yanneesigisa omukyala and God entrusted me with a wife gwe bayita Irene Nyonyi Ntono. called Irene Nyonyintono. Omusumba wange My pastor ye musumba Joseph Lwamaserumaga is Dr. Joseph Luama Serumaga, era eno ye kkanisa yange and this is my home church. ndi mu Love Family I'm in Love Family, Unity 11 Unit 11. ya okusooka kwa byonna First of all, njagala okubeebaza olw'okujja kwammwe I thank you for your coming, kubanga mmwe mulimu gwaffe mu kubeera wano because you are our task. It's because of you that we are here. so mbeebaza mwenna abawagidde I thank all of you who have ne supported. muteekamu ssente You've invested in ne your money, muteekamu ebiseera you've invested in your ne time, muteekamu amaanyi you've invested in your energy. twawulidde ne yawaddeyo ente olw'olukuŋŋaana luno We heard of someone who offered a bull for this conference, omwami Balozi Stephen Mr. Barroso Stephen. twagala okwebaza We want to give thanks. n'omwami owe Nakasongola And the gentleman in Nakasongola, asimba emmere ku lw'olukuŋŋaana luno who usually mukama akwenye omukisa gives us a sweet potato plantation for this conference. njagala okwebaza ennyo katonda wange I thank my good God olw'ebintu bino wammanga for the things below. okusingira ddala olw'obulokozi bwange Most especially for my salvation. nina ebintu bingi byempiseemu mu nsi muno Many other things I've gone nsinkanya through. abantu bangi ab'enjawulo I've met very many people. naye kimu ku bintu byesejjusa But one of the things I don't regret, kwe kubanga nakkiriza yesu kristo okubeera omulokozi wange I accepted Jesus Christ to be my personal Savior. nalokoka mu mwaka gwa 87 In 1987, I got saved. omwezi gwali gwa kutaano The month was May. era neebaza nnyo mukama nti omusajja Nelson Paulo Luzindo ono And I thank God that Pastor Nelson Paul Luzinda musaale nnyo is key mu lugendo lw'obulokozi bwange in my salvational journey. yannyamba nnyo He helped me so much. nankumaakuma He gathered me. twali tubeera bwayiise We used to reside in n'okutuuka Bwaise. okujja mu Kasubi nti tusabira Kasubi era olugendo lwange lwali muye mu kunzimba mu kunkumaakuma n'okulaba engeri gye nali newaddeyo naye nga nalokoka embala ndala embalanfu obuyaaye bungi nnyo nnyo naye nga akukumaakuma akuwumbawumba ne nsobola okuba nti n'olwaleero nkyali mulokole kubanga natandika n'omuntu yali afaayo
I'm a born again because I began with someone who was so caring and mindful that he shaped me as I was growing in Nkwebaza salvation. nnyo era nzisa ekitiibwa mu lugendo lw'obulamu bwo. I thank you and honor the journey of your salvation and life. Njagala okwebaza ennyo Mukama I appreciate the Lord olw'obulamu bwange. for my life. Neebaza Mukama nti nawezezza emyaka 53 ku nsi kuno. I thank the Lord that I mounted to 53 years of life. Era njagala okwebaza Mukama olw'obuweereza bwange. And I thank God for my ministry. Mukama mwanderedde mu ngeri y'ekyewuunya ate era y'ekyamagero ennyo. The ministry in which the Lord has nurtured me in a mysterious and miraculous way. Mukama yampita okuleka byonna bye nali nkola. The Lord called me to leave and abandon everything I was doing. Mwaka gwa cyenda mu mukaaga. In the year 1996. Ennaku z'omwezi zaali 27, olunaku lwali lwa mukaaga, essaawa zaali 5. Saturday, Nenyanukula okuyita kwa Katonda. 27, and I confessed, I Nalia- accepted to come before the Lord. Nali awo ku City House. I was at City House. Yes. We nayanukulira okuyita kwa Katonda eri obulamu bwange. That is when I replied upon the call Era mu upon biseera my ebyo life. nali nkolera mwami Semakula ne taata we kubanga balinawo edduuka. By then, Nali nkolera Pastor Semakula and the father had a shop in which I was working by then. nga tutunda radio ne TV. We used to sell radios and TVs. Awo Mukama we yampita. That is where the Lord found me. Naye lwakuba ebintu bizibu nnyo okunnyonnyola mu bigambo. But because things are hard to explain with words, Emyaka egyo engeri gye mbaddewo sisobola kuginnyonnyola. for those years, I can't explain the way I have existed. Nga sirina kiyosiki, I didn't have a nawadde kiosk. omudaala gw'ennyaanya. I was not selling tomatoes. Bwe yali yakampita nagezaako mu magezi gange okupangirira. When he had just called me, I tried to forge around. Naye paka lwe nawangulwa. Not until I was overpowered. Ne tutula wansi ne mukyala wange n'aŋŋamba nti ne mugamba nti gwerera abaana nze kampeereze Mukama. We sat together with my wife. I told her, nurture the children, raise them, let me serve the Naye Lord. ndeebaza Mukama. But I thank God. Omukyala oyo tangiye. That woman has not disappointed me. Amaloboozi gabadde mangi mu buweereza. Many voices have reached unto her in ministry. Olugendo lubaddemu amakoona na bino na biri. The journey had a lot of ups and downs and bends. Naye mukyala wange tankooye. But my wife has never been worried. Era taŋŋambangako nze bintamye ebikyowoza biki Mukama yakutumyewo Mukama yakulagidde ki tabiŋŋambangako. And she has never replied negatively towards Mu me. lugendo lw'obuweereza bwange In the journey of my salvation, kiyinza kwerabira mukyala wange I cannot forget my wife, omukyala Eresi Nakato Els Nakato. kati mugenzi Now she's elect, ne Bishop Stephen Senfu. and Bishop Stevenson. Abo bo Katonda yabantega ng'akigenderedde. For the Lord gave them to me Buli intentionally. kyendi olwaleero Whatever I am today, n'eri abalindaba ennaku ezijja mu maaso. even unto those who will see me years ahead, Emabega w'okuyitibwa kwange waaliyo omukyala Eresi Nakato n'omukyala wange n'omulabirizi Stephen Senfu. behind my calling there was a lady Els Nakato, my woman, and Bishop Stevenson for my wife. Thank you. Njagala okwebaza Mukama olw'obufumbo bwange. I thank God for my marriage Omwaka guno this year. nga 27 nabadde mpeza emyaka 29 bukyanga nyingira mu kuweereza. 27 this month, I was making 29 years of ministry, Kubanga zaali 27 Desemba because 27 kyenda mu mukaaga December lwe nasiibula. 1996 is when I said farewell to work. Then olwaleero nga 31 Today, 31st Desemba December, lwe tuwezezza emyaka 29 mu bufumbo. Sorry. Olwajjo nga 27 on 27 this month, this month yes, lwe nawezezza emyaka 28 I made 28 years mu buweereza. in ministry, Kubanga nali nakabeera ne mukyala wange omwaka gumu mu buweereza Mukama n'ampita. because I'd been with my wife only a year in marriage. Then the Lord called me into full ministry. So emyaka egyo gyonna 28
28 ngimaze nga ndi mu kuweereza. 28 years I've spent them in ministry. Then olwaleero nga 31 lwe tuwezezza emyaka 29 mu bufumbo nze ne mukyala wange. Today, 31st of December, we are making our 29th anniversary in marriage with my wife. Bwali bwe buti. It was a day like Lwali this. lunaku lwa Sunday. It was a Sunday. Ne batugatta mu Victory Church. They wedded us at Victory Church in Deva. Dr. Joseph Serwadda yatugatta. We were wedded by Dr. Joseph Serwadda. Nkyebaliza kubanga emyaka 29 saakirootako nti na 25 obuuli awo ndigikwata tagiribeera gitya. Naye neebaza nnyo Mukama. I thank the Lord because I didn't know that I would even finish up 25 years in marriage, but I give glory to God. Era enkyanga lumu muwala waffe firstborn waffe lwaweza emyaka 28. January, our firstborn makes 28 years. Twali tuweza omwaka leero enkeera ne bamuzaala. We are making a year in marriage. The following day, she was given back to Muwala waffe asooka. our very firstborn. Njagala okwebaza Mukama I thank the Lord olw'okunfuula jjajja. for making me a grandfather. Nafunye abazzukulu 2, I have 2 grandchildren, omuwala n'omulenzi. a girl and a boy. Ate era mu mwaka gwe gumu guno nfuniddemu abazzukulu 2, And in the same year, this year, 2 grandchildren. ate mwaka gwe oguwedde 2023 Last year, 2020, nafunamu embaga 2. I had 2 weddings, wedding my 2 daughters. Muwala wange ow'okusatu n'ow'okubiri ne bafumbirwa My embaga. second born daughter and third born daughter got married. Banaye munjozeezo olw'okubeera jjajja kaakati. Congratulate me for being a judge right now. Osikuba oziweeweeta kubanga kyenjogerako tokimanyi. Sooka oleke. You're caressing your hand class because you don't know what I'm talking about. Abaana nabakuliza ku kyamagero. I raised these children miraculously. Waayitawo ennaku 3 nga ndese omulimu. After 3 days living out the work, Ne nzaala I gave birth firstborn. to the firstborn. Kyewuunyisa Amazing. nga sikola Not working. n'atuuka okusoma Went to school, nga nezimutwala ku ssomero sizirina. but I didn't have money for school fees. Omwami bamuyita Kennedy There is a gentleman called eyali Kennedy, bba wa Pamela. a husband to N'agamba Pamela. Musumba teweeraliike. Said, Pastor, worry no. Omwana muleete ku ssomero. Bring that child to school. Nze nja musomesa paka lwalimalako primary. I will educate that child up to the time she finishes her primary Ne school. mutwala ku ssomero nga ne requirements kwagamba obulamu bwali buzibu nnyo. I took the child to school without requirements. Omwana Life was hard. n'atandikira mu bbanja naye neebaza Mukama. She started in debts, but I thank the Lord. Bwe mba nga namukuza If I raised her, n'addako ne mukuza I raised the second born. ntuuse n'okufuna abazzukulu. Now I'm having grandchildren. Ate nga n'abaasooka Mukama yannyamba ne basoma ne bafunayo ku bbaluwa. Even the firstborns, God helped me, and they got a letter. Kati bw'oba ozikuba njagala ositeekemu omunnyo. If you're clapping, clap for the Lord. Ate ekira kye saagala kubuusa maaso Another thing I would not love to overlook kwe kubanga Mukama ampadde omukisa. is that the Lord has blessed me. Naye mba nga mpezezza emyaka 31 nga ndi mu kkanisa ya UCC muno nga ye kkanisa yange. That I've made 31 years in UCC, and UCC is my church. Nze neebaza nnyo Katonda. I'm Ebimu grateful. tebirina mu magezi gange. Some things are out of my knowledge. Saavisi ya UCC eyasooka The very first service at UCC yaliwo ng'ennaku z'omwezi 9 January 94. was there on 9th January 1994. Yava mu lukuŋŋaana nga luno It was from such a conference olwatandika ng'ennaku z'omwezi 26 that started on the 26th ne luggwa ng'ennaku z'omwezi 2. and ended on the 2nd of the following year. Twava ku lwali lunaku lwa Sunday lwa Christmas yali lwa 6 Christmas was on Saturday and the day was Sunday. mu mwaka ogwo. Kati ne tukitandika ku Sunday In that year we began the ne conference tugimala ku Sunday and we nga 2. ended it on 2nd Bwe Sunday. twava bwe tuti ku Good Times With the time we left Good Times, ne wabawo omukyala yajjawo ente ze we yali azirundira ne tugenda tukubaawo ebbaati bamwami Nyanza abo mwami Ssemuju ne basomba amabaati ne bagaleeta tugenda okutuuka ku Sunday endala nga ekintu kiyimiridde, ekiwempe kiyimiridde, kuliko amabaati 10
agaali gamaze okugwa wansi omulimu ne gutandika. Amen. Era seerabira mu bantu ab'ebyafaayo ye mukyala eyatuwa obutebe bwali 34 bamuyita mukyala Teddy Lutwama oba Esther Teddy. Esther Teddy Lutwama, I will never forget that lady gave us forms on which we started with. So bwe mpezeza emyaka 3 mugumu nga ndi mu chaachi yange nchaji ejumirizaamu sigikoowanga ekitiibwa n'ettendo bidde eri Katonda. If I've mounted to 31 years in church, my church not being weary of it, glory be to God. Naye era kantwala omukisa guno But still, let me take this opportunity okwebaza Mukama to thank the Lord olw'abantu mwenna for all of you abayimiridde nange mu kiwonvu mwe mbadde who mpita. have stood. You are watching BGP TV, The Father's Heart.